ffe tetwajja mu kalulu twajja kujjako Museveni. So ab'ebyokwerinda bagenda kuzanya paati nnene nnyo ku kintu ekyo. Ab'ebyokwerinda bagenda kuzanya paati nnene nnyo ku kintu ekyo. Muli baddembe n'okumugera ng'ayingidde mu nju ewuwe ne muteeka ekimotoka ku mulyango. Geti terina wedda. Ne bwe bagivuga obuvuzi bwe bati ne bagivuga buvuzi bweti ekimotoka kimale weno n'eno. Muli baddembe omuggalira n'ewaka. Baagala batulekemu eri bannange. Temumukkiriza. Kati naye atulage nti musajja. Kubanga bwe banaamuyisanga mugisha muntu ajja kuba si waffe. Mama nnyabo. So ab'ebyokwerinda mwebale nnyo badda. Olwaleero ngezezaako kubanga tulina ebigundi nnyingi nnyo in terms of information. Nabagamba certificate ezaagulwa aba UPDF ziringa ezayisibwako amaaso. Naye n'olwaleero zikyatambula mu UPDF. Zikyatambula mu UPDF. Wulira. Olwaleero baraza mbeera nnyo mu UPDF okumanya mbeera nnyo ku parade ez'enjawulo baraza briefing okumanya kubanga babawa briefing almost ya week. Bababuulira ekibaddeko mweri ne babasunirako ne babalengeza mu kigendo okujja kati ne basigala nga ba IO ba SI baani nga be bakola omulimu ogusigadde. Mu nkambi zonna investigations zikyatambula eza certificate ezaagulwa ku kitebe kya NUP eza Battle Brigade ne Battle Commanders zikyatambula era kireetedde embu abasirikale okudduka mu nkambi ez'enjawulo kubanga basonda ssente mbu ne zitambula ne zigenda ku kitebe. So kireetedde abasirikale okudduka mu nkambi ez'enjawulo. Bw'oba olina omuntu wo nga alina enkambi gy'alimu mukubireko omubuuze kiki ekibadde mu briefing. Bw'oba olina omuntu ali Embuya, bw'oba olina omuntu ali Ekakiri, bw'oba olina omuntu ali Akyolipi, bw'oba olina omuntu ali Ebombo, bw'oba olina omuntu yenna ng'olina omuntu wo mubuuze ku nsonga eyo kiki ekibadde mu briefing. So banyikiza okubuuliriza abaana biki bye bamanyi. Abadduse bali be nabagambye wiiki eri gundi eri abadduka kubanga mbu waliwo abaana abadduka kubanga kyagira mu bo mwennyini munda mu administration bwe wabaayo akabaddeyo kafulowinga mangu ne katuuka kubanga information ffenna twetabulatabula bwe tuti ab'enkyukakyuka n'abatali bankyukakyuka. Immediately information ng'ekyali mu bakulu nti egindi gundi egindi munoonye gundi egindi mukwate gundi information yaliikinga n'ebatebuka. So abaana ne beetegula mu nkambi ez'enjawulo bangi nnyo nnyo abaana ne badduka. So bye bimu ku bibaddeyo batuula obufoofofo baagala kumanya enkambi zino baani abakirimu. Kambabuulire temukyalina basirikale mmwe mulowooza abo abaana basiru. Wamma mu aba UPDF abali kuno njagala owulire kino ekintu. Njagala weekubye mu wekka oweereza Uganda mu UPDF emyaka 10 oba emyaka 2. Abamu mwayingira 9 abaliwo kati mwayingira 9 mu 7 9 mu emeka. Ebbanga eryo lonna wali wa Uganda. Senga ofuna ekizibu ng'ova mu magye kati nga bannammwe abadduka bwadduka atandikirawa. Kati gwe wa UPDF ali wano Lwankole bannange njagala okwebaza watambuza message. Lwankole yatambuza message alina engeri gy'atunula bw'ati alinga aweddeko yaka. Naye information ya Lwankole etambula. Lwankole otambuza information. Wamma wulira. Owa UPDF ali wano n'owa poliisi. Senga wabaawo ekibaawo. Nokola ensobi yonna ng'omuntu tuli baana b'abantu tusobya ne bakudismissinga leero otandikirawo obulamu. Naye okimanyi nti Kadama bwe bamugoba abeerako n'akataka ke yagula nga waakiri ayinza okukatunda n'akajjamu kapito.
Okimanyi Kadaama abeera yazimba mu akayumba ke ng'asobola okujja ne yeewasiza omusajja ne batandikirako obulamu. Ayi Mukama nsabira pulaani B. Mukama pulaani B yaweddewo, kakati muwe pulaani C. Si birungi kubanga miranga. Bayibuli egamba nti omulabe wanaabanga wa mu nnyumba. Omukyala pulaani B yamwegezezaamu okumutta. Pulaani B eyagala mutta. Naye muwe pulaani C. Omuyiseewo awo omutima gumuluma. Mu linnya lya Yesu tumusabidde. Waliwo ekintu ne kikwegezaamu okutta. Kampeyini tezaagala kutta Museveni. Mukama pulaani B muyambe. Pulaani B temutta. Wameeyo nvuddeyo. UPDF ne SFC ne police armed forces senga babawo akantu konna nga bakuwaayiriza oba oliawo ng'okikoze nga ddala omusango wagukola ne bakudismissinga otandikirawa obulamu nono oyinza osanga abo bannammwe bo ababadduka bayinza okuba nga bali connected. Sigambye nti bali connected, naye bayinza okuba nga bali connected nga waliwo we batuukira, nga waliwo abayina, nga abawe ekyokulya n'ekyokunywa bali in action, kubanga already babaddeyo nga bali mu action, ne beeyongera ddala wakati mu action nga balyoke bali safe. Nkiddamu oyinza osanga nga balyoke bali safe ate tebali wala, kubanga ekijja kiri awo kumpi nammwe awo we bali awo. Naye nze mbuuza gwe weerowoozeemu, senga ogenda otandikirawo obulamu okiwulira otya nga tewaliyo wa UPDF asobola kuwasa Kadaama, kubanga Kadaama akutuukako nga owunye engatto, Kadaama akutuukako nga sokisi za bituli. Ate omulembe guno nga toyina Kadaama obeera olabye omuntu yankuba oluyimba n'agamba ate alina Kadaama ng'olabye ennaku, ate alina Kadaama olifa olabye ennaku. Kati Kadaama tasobola kufumbirwa musirikale. Omusirikale ne bw'oba jjeno oli wansi nnyo ku mutendera gw'Abakadaama. Kadaama yalina ssente. Gavumenti ya Uganda eyimiriddewo ku Kadaama. Ekika famire abaana gye yawasa ne gye yafumbirwa bonna bayimiridde ku Kadaama. Kati owa UPDF toyina mbavu na busobozi buwasa Kadaama. Kati bwodduka ogenda kuddawa, bwe bakugoba otandikirawa. Omupiira guli mu ngalo zammwe, mukyuse gavumenti. Nedda gavumenti otegedde nti ekintu kyakulya dda, buli gw'olowoozaako okukwata ogenda okumwogerako oti ng'apasuka. Ogenda okwogerako oti ng'apasuka, ate ababalimu be bangi. Abatannadduka be bangi, ate nga tebajja kudduka. Kubanga bonna bwe badduka tosigaza magye. Omanye ekintu ekitibwa RO fulani kiringa Kyagulanyi, yava mu kubeera Kyagulanyi n'afuuka ideology. Ab'ebitibwa bakaaba Kyagulanyi tukole ebibiina. Batutuka mu press conference zaabwe simanyi delegates conference. Kyagulanyi agobye ab'ebitibwa. Kyagulanyi ne bavaawo nga tebayogedde ku DF. Nkiddamu barakisi zonna we ziri ebitundu 45 ku 10 bonna baffe. Nkikuddiremu n'abatambuza information be muziwo okuzijja ku headquarters zitambuza nabo baffe. Ne be mutuula nabo mu information mu meeting high gundi nabo baffe. Naye ne wansi gye mutwala information nabo baffe. Kati nze mbuuza osigazaawo ki? Kati ngamba mu aba UPDF abali awo, ate bannammwe abadduka bali bulungi nnyo okusinga abasigaddewo. Naye badduka batya? Bukyanga badduka tebakwatangako n'omu, babulirawa ate mwebali. Mwali mutuyita bakusaaga? So byebyo owa UPDF soka weerowoozeeko awo, senga bakugoba leero abaana bo bagenda kusoma. Obulamu obutandikirawa ng'oweereza Uganda yo emyaka 10
olaba ne bwe gibe 3 Kadaama akubye ekyo y'emyaka 3 bwe bamutika kunyonyo muzze wakati akaaba Kadaama ow'omwaka ne bamutika omuzze wakati akaaba kubanga akimanya bumanya alinayo akantu fe abewaka be batera ogundi okutudisappointinga naye sente zaffe tuzikwatako naye kati gwe owa UPDF General Major Captain Lieutenant Kopolo Sergeant Kurutu bwe bakugoba kati bwe wabaawo ekibaawo kati otandikirawo obulamu tuula wootudde ng'oli mwandaki ng'oli ku kituwo yogerako n'obulamu bwo yogera n'omuntu ow'omunda omubuuze what if nga kinguddeko leero toyina connections toyina eno toyina namba ya gundi y'abali abatolosa bali tomanyi structure bwe zitambula tomanyi we bava na we balaga tomanyi bagwekererawa bwe bakugoba kati otandikirawo life oyina future gwe oyina future nkugambye gwali wano ng'olinayo ow'amagye ng'ali mu barracks mubuuze briefing y'olwaliro ebadde etya ate gutukana gwali ebbombo aliwa gwe funayo awo abasirikale omuweeyo omutwalo ogwo omutwaleko gundi Nyombi Tembo omugulirewo hafu omugulire n'omwenge omutereko ovacado n'ennyanya bw'atabikubuulira nva ku internet nze psychology w'abasirikale mumanyi gwe mutwaleko omugambe njagalayo waafu ya Nyombi Tembo bamukutemere omuteke wali okwate peni n'olupapula ajja kutokomoka omugambo ojja kutya mubalabiraawo omutwalo ogu akutwala nakuwa emmundu anyway eyo nvuddeyo wamma mulabye olwaleero nakandi